Dr. Mza Sebonya n'omuyimbi Rema Namakula essanyu libata. Mugamba mutya mwena abali ku NCK TV webali kubanga ogyekuumiddeko webali kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya katusuubire nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi mugyebala emirimu gy'enjawulo gyonna gye mutuusaako engalo ye abange oli otya ogamba otya yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nkugamba kimu nti mukwano gwange tuula kalira nywera naye nga tonatuula anyinza okugamba nti wobanga tona subscribinga ku channel yaffe ke kaseera mukwano obeere ng'osubscribinga wamala okusubscribinga ng'onyiga akade anabagamba nti akade kano katuyambako nti wetubanga tutaddeyo amawulire tubeera kitwanguyira mangu okubanga tukitegeera n'olyoka obanga okyekingayo bunambiro olemu okubanga ofuna amawulire oba oliyawo nga gayiseeko naye nga bingi nnyo bye tulina okubanga tukutuusaako nze batiimu Rema muli ludda mwena mwanguweko waneeno ze ne bagamba nti nze ku Rema kwenfiira ku Eddie Kenzo kwenfiira nga we nabaagala bombi nga bakyali wamu era nze bonna bakyali bantu bange so buli akabaawo mba nyina okukabatuusaako tutegeere ekiri ewa Dr. Mza ne mukyala Rema Namakula bagamba nti munange okuzaala kujaagaana era bagamba nti omwana talina mwana oluusi oba ofiirwa bingi ti omwana y'omuntu akumalako ekibuubaalo oba n'akuwa essanyu ne woba nga obadde tolina essaawa eno etwogerera aliya ku myaka emito atandise okukooloobya ennyimba ku myaka emito bagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda naye ate aliya yatulaze nti ate ajja kuyimba asingeko ne mami we kubanga ku myaka gye gy'ayina ayina eddoboozi atali confident olaba ayimba ng'ali confident nno nze byansobedde dda omwana ali so confident wandigamba nti oba oliya lwakuba nti abadde ne maama oba nti lwakuba abadde waka naye okalaba nti kakalukalu kayimba nga tekalina omuntu yena gwe katidde kyekisinza okunyumira nti newali ebigambo webiganye ng'akulaga nti awuunawo naye nga gundi ye egenda mu maaso okitegeera abadde awuunawo ebigambo nga biganye okufuluma naye ng'owulira awuuna kwegamba atuwalirize oluyimba lwe luggweko era olutuuse eri ku nkomerero n'akulaga nti ateekawo ebigambo eno makati biganye naye n'awuunawo paka olutuuse eri gy'alaba ebigambo nti kati biflowinga n'atandikirawo era n'ateekawo awo nno ekisinza okunyumira mu byonna nga Rema Namakula wakola ki mami we nga wamukubira ku bugalo nga wamuwaana wekamaze okuyimba neekagwa ennume y'ekigo nga wekaseka awo maama naffe essanyu munnange era nga wenkugambye nti akaliba akendo mbokalabira ku mukonda naye ate aliya ye atulaze nti ajja kubeera asita nnyo ayinza n'okusingako mama we enewe si byangu tetugambye nti omwana oba oliawo ajja kuba muyimbi obudde bukyali oba okuba nga ate tugamba nti oba tujajinga oba nti tusalawo nti ajja kubeera kino ku myaka emito gino omwana aba akola buli kimu nze naawe mwenna abali eyo ku myaka emito twabaako ba doctor ne tubaako ba engineers ne tubaako ba lawyers ne tubaako ba pilots ate aliko ebintu ebyo simanyi nakumanya naye wamalirira ng'oli lawyer wamalirira ng'oli pilot wamalirira ng'oli doctor wamalirira ng'oli engineer oba naye emyaka emito egyo tubeera nnyo ba pilots ne tubeera nnyo ba engineers ne tubeera nnyo ba doctors ne tubeera byonna ebirungi tubyeteekako naye buli bwogenda ng'okula otandika okwezuula mpola ogamba wano ndowooza nali nnyimba biyimbe sijja bisobola n'ogendako wano olaba nti kino ndowooza nali nkyepaatiikako naye sijja mpaka womala n'okula ne weezuula so omwana ye atusanyusizza kyo tubyogedde era wona ndaba babyogera naye ate akyali muto nnyo tetusobola gamba mbu tuyinza okwesanga ate nga Amal oba oliawo yagenda okuba omuyimbi superstar oba Maya kitegeera
naye ate ono yatusanyusiza ku myaka emito nti atandise okuba nga ayimba ate nga ali confident nnyo ku muzindaalo kyekisinza okuba nga kinyuma mu byonna very confident nga kali ku muzindaalo oba nga kali ku microphone kitegeera nga kali ku microphone kanyumidde nnyo 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 kwegamba nga wekaseka n'okuseka nga wekwogera kwegamba nga kakagezaako kubanga kagamba abantu nti musirike ennyimbe kyekisinza okunyumira mu byonna ekiraga nti kanditwala ekitone kya maama kalyoke kakube wano abantu omuziki ate kano akaliko ne mami nga muyimbi kayinza n'okutandika nga kakyali nga bwakagaidinga nga wekasoma wekakula wakagaidinga nino kisinzirira atulabye nti waliwo abayimbi abamu abakugamba nti nze mwana wange saagala abeere muyimbi nalabako wali omukulu Diamond Platnumz nga bamubuuza n'agamba nti sikyagalirako ddala ate nalaba muwala we Tifa ye ng'agamba nti ayagala kubeera muyimbi nga Daddy so ebintu ebyo bityo oluusi abazadde abamu baba tebaagala abaana bayingire mu industry yemu mwali naye ate ng'omwana akyewulira ate abamu ne baba nga baagala babeeremu naye ng'abaana tebakyewulira ng'omuzadde osanga akifoosinga kibeere naye ng'omwana takyewulira ng'awulira mu butuufu tabyagala abo nabo weebali kitegeera naye zaali yaana ng'anyumidde omwana ajja kuba muyimbi era ono Rema Namakula omulala wekanatuukira awo by the time kanatuukira P7 nze ndi naawe ojja kuwulira nga kaliko mami waako akagaidinga mu byonna mpozi wekanaba nga tikayinaamu interest oba oliyawo ne mami waako atuuka agambe nti saagala omwana wange agende mu ebyo kisoboka okuba nga amulimetinga naaba nga tabigendamu naye kansanyusizza mu byonna kansanyusizza engeri gye kabadde kayimbamu nga wakatuuka ebigambo ne bikabula naye nga kakulaga nti tekagenda kubanga kasirika nekawuna mpaka nekamala ne katuuka ku bigambo awo nno nga yekawulira nti biflowinga nno nomulowooza abadde ayimba ki abadde ayimba national anthem naye ng'oseka nga binyuma era binyumidde nnyo 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 binyumidde ali yawe oyo ye kyesobola okugamba nti oyo ye Rema Namakula ow'okulala oba ow'okubiri tulina bangi era kino tekigenda kubeera nga surprise kubanga bweba Rema Namakula muyimbi abalala basinga obungi tu expectinga ne Amal kubeera muyimbi lwakuba Daddy mami bona bayimbi naye nno tuyinza kuba surprised nga Amal tayimbye ng'ate ali birala nnyo ng'ate ali yagwendabamu ekitone nze nakimulabyemu dda ajja tukuba omuziki omwana muwala Aliya nga muwala wa Dr. Hamza Ssebunya ne mwana muwala Rema Namakula okalaba kayina engeri gye kakwata microphone mu butuufu n'onyumira n'omaya mu butuufu kyekaliko kakitegeera nonno nga tebakakwatidde nako kagukwata ne kakulaga nti kyekakola kabitegeera yadde nga kabaddeko support eno mami ng'awaana akola ki naye olaba nti kyekakola kabitegeera mukwano byebyo ffe tweyongera okuba nga tupushinga abantu baffe naddala batiimu Rema Namakula yonna gye muli mbaagala nnyo era mbagalira ddala batiimu Dr. Hamza mwenna yonna gye muli tukatutwala ekintu kyaffe tuwagira abantu baffe beeyongera okuba nga batukuba omuziki ffe wetuli nnyo era wenkugambira mukwano nti bw'oba oliyo nga tona subscribinga omukutu guli gumu gwokka that is NCK TV subscribinga ringing that notification bell sharing liking sako nokubanga oleka comment yo ebisigadde tukomawo nabyo era nkugamba kimu nti tovaawo bikyali bingi nnyo mu store.